Okay muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera muzungu David Kadongokamu music analyst nate olunaku olwaleero nkomyewo n'emboozi yaffe endala ekwata ku music waffe ono owa Kadongokamu. Tulina okukola ennyo okubanga tulaba nti music ono asobola okusigala ng'atambula okuva ku generation ate adde ku generation. Bwe tuba nga kino tuli bakituukiriza tulina okuba nga tukola ebintu ebyenjawulo ebiyinza okubeesaawo music ono okubanga alowoolezebwako. Awatali ekyo music ono tujja tuuka mufume. Bakadde baffe bakola omulimu ogw'amaanyi okubanga bateeka ebintu bino into place. Abayiiya baayiiya, abawandiisi baawandiika, abayimbi baayimba, abakubi b'ebivuga ne bakuba, baproducer ne bakola obwabwe, n'abo abadistributinganga music ono bonna bakola omulimu. Kw'ossa n'abo abaamuwulirizanga n'okugula entambi ez'enjawulo abaateekangamu ssente bonna baabikola. Naye ffe ku mulembe guno tukoze eki? Kale omugigi guno naffe kwe kugamba nti katutandikirawo bakadde baffe we baakoma. Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame kwe kuvaayo okubanga evaayo etandika okukuŋŋaanya ebintu ebyenjawulo ebikwata ku music ono owa Kadongokamu. Kati ku website osobola otufunira ku kadongokamumusic.org, then gwe ali ku YouTube osobola okutusanga ku muzungu David Kadongokamu music analyst ne Facebook era bwegutyo amanya ge gamu. TikTok muzungu David Kadongokamu music analyst, ekigambo nti kyali kiwanvu ne bakisalako. Kale kati ate gwe ayagala ennyimba zino eza Kadongokamu osobola otusanga e Kasubi ku Basookakwavula stage ku tterekero lyaffe ery'emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center, aho wetusangibwa okubanga tukola emirimu gino egya Kadongokamu. Oluyimba oba weesitudde tuluterako nusu 5 tutandikira ku nnyimba za 15, gwe alwagala ku WhatsApp tuluterako nusu 10 tutandikira ku nnyimba za 15. Naye mu kyo tetuli bano monopole, osobola okunoonyako ku search engines ez'enjawulo oba libraries ez'enjawulo. Kati ezo z'oba tofunye ezojja n'otuwa ssente ezo ze tuba tukugambye. Kale olunaku olwaleero ate nzize n'omusomo gwaffe ogw'enjawulo. Mbadde mbalaganga emisomo egy'enjawulo gye tukoze radio cassette, ne tubalaga tapes ezizanya zitya, dubbing machine ne tugibalaga. Naye ate waliwo ebintu ebirala ebyakola music ono ng'oba oliawo abantu babinoonya tebabiraba. Kati abantu bwe balaba CD balowooza bye bikoze music. Ebintu bingi ebyakola music ono emyaka egyo egy'emabega. Kale olunaku olwaleero tugenda kutunuulira enteekateeka eno, music ajja atya okutandika okubeera nga abeera ku mayinja. Olunaku olwaleero tugenda tunuulira ejjinja n'ekyo ekizannye ejjinja. So tugenda kubeera nga tukwata wano bwe tuti, eno gye nsitudde, kano kazannya jjinja. Eno ye record player, eno ye record player nga bw'ogiraba. Eyo record player nga bw'ogiraba yeeno, era buli kantu akali kuno kalina amakulu ge kakola. Ejjinja kazannya amayinja ga mirundi ebiri. Tulina A45 tulina 45 ne tubeera ne 33. Kati tugenda kubeera nga tusoma ku jjinja n'okusoma ku nteekateeka y'ebintu. Kati eno munansonyiwa, eno ye kava ya wano, kano kakavaringa wano. So nti kakavaringa wano ejjinja lyaffe lireme kubeera nga lifunako obukyafu, kakavaringa awo. So kati lino ly'ejjinja lyaffe, ejjinja bweriti werifaanana, ejjinja bweriti werifaanana. So byebyo ebintu bye tugenda okubanga tutunuulira. Naye ejjinja akantu kano kasooka okolebwa mu mwaka gwa 1857 nga Edwardo Leone ye yasooka okubanga kakola, era kano bakayita phonotography. Naye kati yayozebwa mu phonotography eyasookawo. Kati Thomas Edison mu 1877 najja n'adevelopinga phonotography eye Edwardo gye yakola.
kati emyaka nga giyiseemu Alexandra Gordon najja n'ateekako wax. Kati ye gye yakola yali esobola okurekodinga ate ng'eyimba n'okuyimba ziri zaali ziyimba naye nga tezirekodinga. Kati Emily Berina mu 1887 ye yajja n'akola gramophone, era wamala okola gramophone eno weetuuka okufuuka ey'omugaso abantu okubeera nga bagiganyulwa okubanga ekola emirimu egy'enjawulo. Era record player eyasookera ddala okugenda mu bantu yajja mu 1895. Eno yafuuka popular, yali y'amaanyi nnyo okutuusa radio cassette radio players wezajja mu 1930 eyo paka 40 n'okweyongera waggulu, kubanga nakulaga ti radio cassette eyasookera ddala yali Walkman ye yasooka. Era wano tujjukira Celeste Kasule Junior tata wa Kapalaga nti yali DJ nga emirimu gye egy'okukuba endongo agikubira ku Walkman. Gwe yenna eyali afunye ku Walkman oba yali abaddeko ne Walkman, nkusabuddeyo emabega ofumiitirizo omusajja engeri gy'akwata Walkman okubanga akubirako omuziki. So bwe kityo ekintu ekyo we kyajja okutuusa omugenzi Mr. Inventor okuva mu ggwanga lya Netherlands mu kibuga Philips we yajja n'atukolera radio cassette eyali popular gye nabalagako. Kati nga zino zize zigenda nga zikyusa bazimodernizinga ezo yali omugenzi Mr. Inventor okuva mu kibuga Philips ekya Netherlands, era ye yatukolera ne cassette tape. Kati so ejjinja lino lyenkutte wano, ejjinja lino lyenkutte ono ye Daddy Cool. Ejjinja lino lya A40 lino lya 45 era nene eriyo mita. Kati akantu kano ndowooza bagenda tulaga wano waliwo M, this is meter 45. Era kati neno woba ozannya olina okukyusa erya 45 n'olikyusa n'oliza ku 45. Kati kano kalinga kakava ka wano okajjako n'okateeka awantu. Kati wetudde eno ku kompyuta yaffe, luno lwe luseke, eno ye power ey'akantu kano. Kati kano bateeka mu kompyuta, power yayo ogiteeka mu kompyuta, wamala ogiteekamu n'okwata bwoti. Wamala ogiteeka eri mu masannyalaze, amasannyalaze enywa ga kompyuta, kati n'okwata n'oteeka wano bwoti. Era ndowooza olaba nti wemaze okuyingizaamu power yange wano watandise okutambula, wo watambula automatic. Kati tukozesezza ka kebo kano, guno muzindaalo katwala ku mizindaalo giri gy'olaba. Tulinawo emizindaalo egy'enjawulo naye tutwala ku egiri self amplified. Kati en amplifier tekola ku system ene eya computer. So tugenda kulaba akantu kano kakola katya. Gano mayinja, gano genkutte ge mayinja gano. Lino ejjinja lino ettono ye bayita 45 meters. Kati lino eddene lye lya 33 meters. Era nga buli kimu olina okukikyusa wobanga ogenda zanya lino eddene n'okyusa mita. Ndowooza wa kamera agenda tuyamba atulage wano akantu kano nga wookalaba kano. Wenzizaawo mba nziziza ku gundi ku meters za lino ejjinja eddene. Kati wenziza eno bwe nti eyo mita eyimbisa jjinja liri ettono. Kati tuyina wano mba ndeese eno kuyimbisa tape nti gye njagala. Wano mba ndeese ku tape. Then fe concentration yaffe ebya tape twabiraba ku mulundi guno. Onaku olwaleero njagala tutunuulire jjinja nga lye tuyimba. Kati kano ka cover. Eno cover ekavaringa mpiso. Empiso eno eri delicate nnyo, olina okubanga osaanukulako bulungi. Kati n'okwata ejjinja lyaffe lino. Ono bamuyita Daddy Cool. Oluyimba baluyita Daddy Cool bone M.
kati wano wetuteeka bwe tutyo ne litandika. Kati lino bw'oba omaliriza osobola odijjamu n'oteekawo bw'otyo. Kati eno nkugambye eno ye volume yaffe. Kati tulina wano Pamela, Professor Omar Shabani, Orchestral Les Wanyika era nalyo lisoma meters 45. Kati tugenda teekako buteesi bwe tuti liriko ennyimba zibeera bbiri, part 1 ne part 2. Era abayimbi baffe abaasookawo mu myaka gya 40 nga omugenzi Israeli Magembe, mutabanyi we yaliko Katikkiro wa Buganda Samuel Wamala, bayimba mu myaka gya 40, eri Wamala najja mu myaka gya 5, Christopher Ntegese Badduka n'amwegatako ba Dominico Sentamu bonna ne bajja, ba Matia Kyakamala, Stanley Kyeranyi, Stanley Kampalo, ba Bernardine Subuga ne bajja oluvannyuma basooka kufulumiza nnyimba ku mayinja gano. Era wano walingawo kampani ezagiranga, waliwo kampani yasookera ddala okuleeta amayinja yali ya Opera Tom yali mu industrial area. Era kijjukirwa nti omugenzi Christopher Ntegese Badduka yasooka okuba kitunzi wa Opera Tom nga buli lwakusatu ajja ku dduuka lyabwe ku Market Street n'atuula ku dduuka, abantu ne bajja nga bagula ennyimba eyo. Then twalinawo Serenade ey'omugenzi Paul Kasumeka, yali musajja mu nzalwa ya Netherlands, yaziikibwa mu kibuga Philips naye nga wano yakolawo emirimu mingi. Yasooka okuleeta radio cassette ne cassette tapes. Oyo waliwo Zikanaabe, Kagaabe, ezo zonna zaali gundi z'amayinja ez'enjawulo. Kale bwe lityo kati lino yerya 45. Kati ketugenda kulabako tulina lino erya gundi eno 33. Eno 33 kati tuba tulina okukyusa no kamita kaffe nga wembagambye. Kati tugenda sooka tuyimbisizeeko ejjinja lino mu 45 tulabe liyimba. Awo liriyimbira mu 45. Kati ekitegeeza nti liyimbira ku ludda ku gundi ku ludda lwa zino agana amayinja amatono. Tulina okudda ku size yaffe nti lino lya 33. So ndowooza enjawulo oba kyenkoze wano buli omu akitegedde nti weribeera ku 45 lino erya 33 ku meters, 33 meters speed meters, wetulizanyira ku 45 liba lidduka nnyo. Kyekino kye tugenda okukola, ndowooza oliwulidde nti wano libanga erikereberamu. Kati wetulizeeno wetuliza ku 45, wetulikwata ne tuliza ku 45 liba lidduka nnyo. Okay, so ndowooza tulabye logic yali awo nti wetubeera ku 45 eno ku 45 eyakana akayinja ejjinja lino liba liddukira ku speed y'amaanyi. So wolikwata n'oliza ku speed yaayo 33 nti liba liddukamu. N'okwata noza ku 45 ku speed yaliri liba lina kudduka nnyo. So eyo logic aliwo. So lino lya speed meter 33, lino lya speed meter 45. Tugenda kweyongerayo, tulinayo ejjinja eddala feeling alright, house mix feeling alright, moton disco.
Motown disco. Kale tugenda kulaba lyo lyali liyimba litya. Ekintu kino okwefaananyizaako cassette tapes nti tekifa kubanga ekintu kino omukulu kameramaani atuuse n'agamba naye ebyo biyimba naye tugenza obiteekako munnaaye nga bikola ki omuziki bigukubira ddala. Kati katugendeko n'eri abeewaffe be twasinga otegeera Geranti Pepe Kale gwe tugenda okubanga tulaba olunaku olwaleero Pepe Kale. Kati n'ekirala ejjinja lino lyate lino eddene lyo lino liriko ennyimba ziri 8 era nga woolaba njagala kameramaani osembezeeko olaba bba eno esooka eno bw'eti eyeetoolola kuno kuliko luyimba, eno nalwo luyimba lwakubiri, eno lwakusatu, wano luyimba lwakuna, nti buli wooteeka ofunawo luyimba. Neeno zeze ennyimba 8 era nayo eri kati ekyenjawulo ate ekitali kuno ekitali ku jjinja lino nti lino lina bba emu bweti ekitegeeza luno luyimba lumu neeno luyimba lumu, zeze ennyimba 2 eziri ku kano akayinja aka 45. Lino ery'omunaana liriko ennyimba meka? Erya bba 4 liriko ennyimba 8. Kati lyo lino lyakolanga litya? Tugenda tulabe katusooke tulabe ti awo olwo tulabyeko oluyimba lumu, tugende ku luyimba olwo. Eyemu ku logic nti akantu kano koolaba kano lino kwe kuli kye tuyita empiso era kaakooba okalaba. Kati akantu y'ensonga lwaki nti abayimbi baakolanga ennyimba edda nga za ddakiika 2.5 nga we luba lusukka ku ddakiika 2.5 nga oluteeka ku jjinja kuno bw'olwo jjinja liba liseerera nga terisobola kubanga liyimba bulungi. Kale so ekintu bwe kityo bwe kyalinga nti eno teepu yaffe etuyamba okudabinga n'ojja kuno noza ku cassette tape ate n'ojja ku cassette tape n'oteeka muno mu kompyuta. Bwetyo ye process gye tukozesa okubanga tukyusa music ono okumufuna mu soft copy okuva ku hard copy. Kati kino ekiri wano eno ye kompyuta yaffe. Ate kati yo kompyuta yaffe eno we tuba tumaze eno system tuba tudda wano bwe tuti eno amplifier kati bwetyo system yaffe ebeera complete mu kifuntu kya dubbing lwakuba dubbing machine eno eya tape
obudde buno teriiwo naye abazze bangoberera kati eno ate ye sisitimu yaffe ekwatagana ne wano nti nkulaze omulimu ekintu kyengezaako okubanga nzimba. Olwo oluyimba lwawire mukaabya olwa abavuzi ba takisi nga bakubiriza nti banaaye emmotoka muzivuge mpola mpola, si lwe luli waasiwaasi, waasiwaasi olwo lubala yali teepu nnamba, kati luno baluyita abavuzi ba takisi. Kati lulyo olusoose baluyita abawala muweddemu empisa. Nsaba buli omu anoonye ku nnyimba ezo. Sofa ekintu bwe kityo bwe kiri, naye nga Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame ebyo bye bintu bye tugezaako okubanga tukola. Otuuka ku emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center, era zezo emboozi z'ogenda okubanga ofuna ku muzungu David. Bangi bakola ebintu bino, ngamba nti oba otuuse waali muwagire muguleeko tomujerega, naye okwo yateekamu okubanga naawe akukuŋŋaanyiza. Bannaye twejjeemu embeera ey'olujeregerero mbu ebintu nga museera buseezi nga byammwe. Kati olaba ndowooza ebintu bino process ti okuteekamu ekintu, lwakuba nze ndina ekintu ate gwe kyoyagala ku bwereere, so mpagira nange oba oli awo nkutuuseeko services. Bangi bagamba nkuyambye, tonyambye kubanga nange nkuyambye okufuna ky'obadde onoonya. Kale baganda bange, nkusaba genda ku website otugoberere Mwami Lule Ssegonza awe e Massachusetts. Nkutumiddeko nnyo nti weebale nnyo, weebalire ddala na buli kyokolera Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame. Mwami Bob Kabindi Mpiima okuva awo e London, naawe nkutumiddeko Mwami Mubiru Charles Kikaya College and Vocational School, Kosa Twinex International wali e Bulaga mwatandise amasomero gazzeemu. Kale mbagamba nti mwe abasobola mutwaleyo abaana babapangule ku Kikaya College and Vocational School. Ku college basomesa arts ne sciences ba one A level, twalayo omwana. Kale ku vocational mirimu gya mu mutwe. Uganda ya leero ekyamazima, wobanga tosomye omulimo gwa mu mutwe ogenda kubonaabona nayo. Then ku Twinex International bava ku kindergarten okutuuka ku kibiina ekyomusanvu, twalayo abaana babeerenga basobola okubabangula. Ntumiddeko buli tiktoka eyeekusa ku mulimu guno gwa Kadongokamu nti weebale nnyo, weebalire ddala. Bangi naye ndaba waliwo mukyala Birungi Harriet, mukwano gwange, nfe weebale nnyo, weebalire ddala, era akoze kinene nnyo okulaba nti muzungu David ayimirizaawo omulimo gwe. Waliwo mukyala Gabi, waliwo Lovinsa, waliwo Mr. Ronnie, ndaba waliwo mwami obaali Kateeyo, lwakuba ffe mu Kadongokamu oba okwatagana kye kitono. Era nga ndina enteekateeka ey'okubanga nkyazangako ba tiktoka abakola abaduwetinga Kadongokamu. Waliwo omukyala oba ali Masaka, oba Rita ali Masaka, waliwo omukyala Namakula, waliwo Sophie. Ngezaako kunoonya abagezaako okubeera nga bagatta etofaali ku Kadongokamu ono. Kale mbagamba nti baganda bange, tugenda kubeera nga n'abayimbi ab'enjawulo nga tubakyaza tubeere nga twogera, naye nga olunaku olwaleero mbadde ndi mu kusomesa ku jjinja lino lyakola nga litya likola litya, era ne mbasaba nti bannaaye tuwagire emirimu gino. Oba osanze omuntu akola ebintu oba oliawo ebiyinza okugattako, kyandibadde kirungi. Tetugenda kubeera nga bali bannaffe abavaayo ne bagatta emboozi, twagala ddwaliro tukola ki, naye ng'ate oba oliawo ayinza okuba nga ayisaawo kike. Kyandibadde kirungi nti munaaye njagala ssente nzimbe heritage, njagala ssente nzimbe heritage. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munsange e Kasubi ku Basookakwavula stage wenkolera emirimu. YouTube muzungu David Kadongokamu Music Analyst, TikTok muzungu David Kadongokamu Music Analyst, era ne ku Facebook ono yali yafunamu obuzibu naye gye bujja ndowooza mbulayo emyezi ng'ebiri Facebook yange bagitte ebeere ng'esobola okutambula. Waliwo obuzibu bwali bwajjawo ne bagisibamu, kati egenda kuddamu ate etambule, naye nga I salute buli omu eyeerekereza. MC Benwa ku kamera,
weebale nnyo weebalire ddala muzeeyi Kabyanzo ku Baba Williams da Selecte Mubende kitalo nnyo ekyokufiibwa mukwano gwo muganda wo mukwano gwaffe Baby Deo Mbaziira Deo yafa juzi mu kabenje k'emmotoka olunaku lw'eggulo yaziikiddwa awo ekiyuuni Mubende district olwa muzeeyi Kayijjuka Leonard kale bwetutyo n'abalala bonna Ranks Kalyango KBS TV Kadongokamu muzeeyi Sewakiryanga okuva Saalongo Sewakiryanga BBS n'abalala beesimenye Fred Seremba bangi waliwo Bashiri Masaka waliwo muzeeyi Kamadi Sakala Boys mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugattako Kadongokamu Spina Saalongo Kadongokamu ekibuye oyo taata w'abantu abagezaako okutereka bino ebintu entambi zino kati ndinayo Chicago Robert ate ye mu bino ebyamayinja alimo nembeera n'oyo Mr. Mo Michobon Hot naawe weebale nnyo weebalire ddala David Piers University of North Carolina naawe weebale nnyo weebalire ddala muzeeyi Lubege Busega oyo mwana nange nze yamuzaala mu Kadongokamu ndina Suna Sulaiman mwana namuzaala Kyondo enaakuwadde nange ndina benzadde mu Kadongokamu ono kale nti yamba mulala awasobole okubaawo naawe obeerewo so olunaku olwaleero bwe tulabise tubadde tutunula